twakuwa amawulire mabega kaawo ng'omukulu amanyiddwa nga Mulwana Patrick abangi gwe mumanyi nga Alien Skin ng'ennaku z'omwezi 21 omwezi guno gwennyini ogwa December yagenda n'akabinja ke ne balumba ekitebe ekya National Unity Platform n'ekigendererwa ekitaategeerekeka ne bakwata kisipure ne baba nga bawandiika ku kitebe ekya National Unity Platform mu ngeri ey'okuprovokinga okulaba kiki kye bayinza okutukola ate nga waliwo akayita ennaku 10 zokka nga bakakola omukago oba nga bakatta omukago ye n'omukulu amanyiddwa nga Mathias Mpuuga eyaggulawo oba eyatongoza oba eyabbulula ekisinde ekyamanyiddwa nga Democratic Alliance ekyava mu kya omukulu amanyiddwa nga Mama Mbabazi ekya TDA kakati nga bakola DA wabula kola olunaku zaali ng'ennaku z'omwezi 11 mwezi gwa December wayita ennaku 10 zokka omukulu Alien Skin n'alabikako ku kitebe ekya National Unity Platform zaali ssaawa nga 9:10 ez'okumakya ng'obudde bukya zaali ng'ennaku z'omwezi 21 oluvannyuma lw'ennaku 10 tuzze tukuwa amawulire era nga tukuwa n'ebirowoozo by'abamu ku bannayuganda naddala engeri gye boogeramu oba gye balabamu ekintu ekyo omukulu kye yakola kakati we twogerera abayimbi abamu ku abo batandise okuba nga baawukana ne Alien Skin nga bagamba ekyamazima ebintu bye yakola si bituufu era ffe tetuli naye newankubadde nga baagala okugamba nti oba naye muyimbi nga ffe ali mu kibiina mu bibiina byaffe jjukira abayimbi balina ebibiina eby'enjawulo bamwegaanye era abamu nga bakulembeddwa Eddie Kenzo Edirisa Musuza jjukira omukulu wano alina federation gyakulembera ngenda bikuwaawo okusinziira ku sources n'okusinziira ku kiwandiiko kyenjagala okuba nga nsinziirako okuwa eggulire lino wabula njagala kutegeeza ensonga esinga obukulu Alien Skin abayimbi bamwegaanye ku biki bye yakola ng'alumba ekitebe ekya National Unity Platform awataali nsonga gye yawa birabe mu katambi bino ebyaliwo katono nnyo ngenda kujja nkuwe okusinziira ku sources nkuwe ekiwandiiko boogera ki lwaki bamwegaanye era bamwegaanye ku nsonga ki era Alien Skin kabaate ki akamwolekedde naira ku bayimbi ab'enjawulo bazze nga bavumirira ekikolwa kino wabula ate nga ne Eddie Kenzo amanyiddwa obulungi ennyo nti akolera General Yoweri Kaguta Museveni era ng'emabega kaawo baakamala okumulonda okubeera nga presidential advisor ku nsonga z'ebino ebya music n'ebiyiiye n'ebirala nga bwe baabiyita Eddie Kenzo mu ngeri eyeewuunyisa kubanga amanyiddwa tayagalirako ddala His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu tayagalirako ddala bannayuganda abalwanirira enkyukakyuka neewulira omuyimbi Eddie Kenzo ng'ono ye pulezidenti w'ekibiina ekigatta abayimbi ekimanyiddwa nga UNMF oba Uganda National Musicians Federation abamu ku bayimbi nga baakizira era nga baakigaana wabula ye akikulembera mu mbeera yonna gy'akikulembereramu kigambibwa nti Eddie Kenzo amaze okubaako address gy'akola oba amaze okwadressinga ensonga eno eya Alien Skin gye yakoba ekikolwa kye yakola oba ebikolwa bye yakola eby'obutaba na mpisa ebitalaga mpisa oba ebikolwa by'oyinza okuba nga byeraliikiriza naddala bannayuganda abagoberera ebintu ebigenda mu maaso naddala abalaba abayimbi bano ng'abantu ab'amaanyi ennyo wuliriza Eddie Kenzo kigambibwa okusinziira ku sources amaze okwadressinga ensonga eno wakati wa Alien Skin ne bannayuganda abalwanirira enkyukakyuka kubanga teyalumba His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'omuntu wabula yalumba bannayuganda kiri ekitebe kya bannayuganda abo abakkiririza mu kulwanyisa obwa dictator mu ggwanga erya Uganda abalwanirira enkyukakyuka mu ggwanga erya Uganda kakati Eddie Kenzo kigambibwa nti naye amaze okubaako kyayogera sooka owulirize wano nga bagamba nti in the early hours of Saturday 21st December 2024 Alien Skin and his Fangon Forest group were filmed attacking the National Unity Platform headquarters and spray painted the party's building nti kumakya ng'obudde bukya ennaku z'omwezi 21 December 2024 Alien Skin n'akabinja ke baalabikako era baakwatibwa mu katambi nga balumbye ekibiina ekya National Unity Platform headquarters zaabwe Makerere Kavule ne bakwata spray ne baba nga bapeyintinga bye baagala ku kitebe ekyo ku gate ng'era bwe nkugambye kakati bino nno birabika bigenda kuzaalira omukulu ebizibu sooka owulirize. That very day, NUP issued a statement accusing the City Danger Singer and his group trespassing at their Kavule headquarters. Tikunaku olwo nyini ekibiina ekya National Unity Platform kyavaayo mu ngeri eri official nga bw'omanyi nti kino kibiina kya ggwanga ate nga kya bannayuganda naddala abo abakkiririza mu nkyukakyuka kyavaayo nekifulumya statement era nekifulumya n'akatambi akali official akakwatibwa CCTV cameras nga bagamba ekyabaddewo kyekyo bwe kityo bwe kyabadde ne bannyonnyola eggwanga. The incident sparked allegations that Alien Skin may be receiving government funding to discredit and undermine the opposition party. Okusinziira ku sources nti kigambibwa Alien Skin yandibanga ayinamu akasente akamuweebwa abakulu mu gavumenti okubeera nga akola bino okulwanyisa ebibiina naddala ebiri ku mulamwa
okulwanyisa abavuganya gavumenti gyakolera. However, Alien Skin have firmly denied these allegations. Newankubadde Alien Skin bino yabyegaana. Kenzo, who has been vocal about his commitment to keeping the music industry united, addressed the issue by emphasizing that the conflict between Alien Skin and the people about the NUP is a personal matter. Kati nowulira Kenzo bwagamba nti munnange ebintu Alien Skin byakola ekibiina ekya NUP nsonga ze ng'omuntu oba nsonga zaabwe. Bwe yabadde ku mukutu ogumanyiddwa nga Sanyuka TV ng'abuuzibwa ebimu ku bibuuzo ku nsonga eno yennyini gye tuwogerako, Kenzo yategeezezza yakimeekinze clear nti munnange ffe ng'abayimbi naddala abali mu federation eno gye nkulembera eya UNMF, Uganda National Musicians Federation, ffe abayimbi newankubadde oli tetumwagala naye munnaye ebyo tetubiriimu era ye akola bibye. Nze nga president w'ekibiina kino Kenzo nzikiriza nti ekibiina kyaffe kino kiriwo kubeera nga twandolinga empisa, tukwasaganya ensonga z'empisa mu nsonga y'abayimbi oba mu industry y'abayimbi n'ebirala ebiyinza okuba nga bifaanaganako weebityo. Wabula ebyakoleddwa omukulu oyo amanyiddwa nga Patrick Mulwana ffe tetubimanyi era tetumanyi kubanga n'ekibiina kyaffe ky'abayimbi so si kya byabufuzi. Kakati no newankubadde ng'ebya copyright ebyakozesa ekibiina kino, ebya copyright ebyatwala Kenzo newankubadde nga tebyalabika kera bannayuganda tebannabiraba bakyayina okubuusabuusa mu Eddie Kenzo, wabula avuddeyo n'akola statement n'ategeeza nti bannange Alien Skin tetuli naye era tetumumanyi. Wabula bino ng'agenza byogera waliwo abayimbi ababadde bamanyiddwa nga bano bo batandikirawo okuli omuyimbi amanyiddwa nga Fiki Gazo, ye yazalayirawo bayavumirirawo ekikolwa Alien Skin kye yakola era ebbanga lyonna azze nga abyogera. Waliwo abayimbi nga King Saha, abo bo bazze bali voko nnyo naddala ku nsonga ezinyigiriza omuntu wa wansi. So kati abo bo ne baba teboogedde already baba bayogedde. Big Eye, abayimbi nga Kabakko n'abayimbi nga Aziza Zioni n'abalala, Sizaman n'abayimbi abalala, abo bo ne waba tavumiridde ku mukutu oba mu bigambo, abo bo aba yavumirira ddala. Abamu baawulikikako mu butambi obw'enjawulo nga bavumirira ekikolwa kino ku mikutu gyabwe ne mu press conferences ez'enjawulo. Kakati nowe bito bibiri Alien Skin embeera egenda ekyukamu, abantu bagenda batandiikiriza okubeera nga bamwesamba nga bawulidde akulembera ekibiina kyabwe kiri ekya Federation y'abayimbi amanyiddwa nga Eddie Kenzo abadde tasuubirwa kubanga bombi bakolera omuntu omu. Wabula statement gye yakoze, yes, ekyo kyennyini kyeraga ge mawulire ge mbali njagala okubanga nkuwa, weebale kubanga okyagoberera tuwuliziganye mu updates eziddako. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abdul omusomi w'eddua. Nkola ku nsonga ez'enjawulo, emirimu nga gikutataganyeko, ebyenfuna byo nga bidobonkanye, ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gyakucankalanako. Jangu kusomere ku ddua okubeda nedda eddua zaabaawo, eddua zisomebwa omuntu n'otereezebwa mu mbeera yonna ebadde ekusibyeko akanyaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku ddua nga nkuteddeko n'akabaani, Allah ajja kukusaasira, ajja kwanukula. Kuba ku nnamba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okukuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.